basokanga ne baba basaka abasajja 10 a day drugged men ne baba salendalinga mu pharmacies muyina omwana ono yakulangamu obwongo owenansana yakirawa takwatibwangako kati mwankubira ki you must pay me money compensate me oyogera amazima nagaana nagaana sijogibwa ojogaani mumusolesa mu gavumenti true yes namwe mujje givaamu kituufu kakati nze sijogibwa kati amwe hero nti nabagamba nti bill mbagambe nti one the bill means you are regulating kitegeeza those who committed bali nkaaga mu basatu ba surgeons parosepazologist baani ministers are involved abo tebali covered two bali banoonya gye bujja that's why I'm telling you nti mukozize rakemani many of those people who are maligning mukozi they are involved in the organic case so bukokolo bugeyana is that why they are bringing this bill mwenye bali ate ehege babalagidde baguddemu kati bano bagamba nti we did it wrongly but we are moving in that direction I will come it reform it ebyo tujja biteesako bill tujja before naye abakola abasooka biri abali muti mujja kufuga ku ggwanga lino if you know ate Museveni musajja mugezi amanya gali 157 the first wrote to Museveni ne bajja wotafire ne bajja omuchaja temukwaya sebo oweka mwingi natula oweka mwingi kuba yino obusera sero obumugoba oyo yafa tumwebaze died politically ne bwana akola ati wanted to kill my wife and kill me nakayalinga pasage muyina kugonde ku recordings gwe wafa mu byobufuzi the also one who have already implicated a law is not progressive. We are helping now to have an organized business which I support. Why? Because we need it. Nti human parts omuntu abera na human parts yanabiremeddwa but we must have unity nti buli ddwaliro lya Uganda lyonna mulimu tendadi balwanira mo bakutatu nafa batwale ebintu ensigo egula dola $5,000 omutima gugula dola $5,000 amawuga gagula dola $3,000 obusomyo bugula dola $10,000 kilo nabo butwalo n'amaaso n'amanyi tewali human being yenna bamugula buli kikuliko kyonna kikola bw'olaba omwana omuwala w'emyaka 16 nga talina bulwadde bwe yali alwadde bamugjamu reproductive system ye egula $1,000,000 these are the Jews obwongo bw'abaana bagezi babujjamu ngono w'enansana eyakwata so we must differentiate bayina amalwaliro gaabwe gabataddeko kakirudduka ligonnanga mwenye mwebabadde batiraba mugateekeko mulabe 3 to give this bill and local credibility all the ministers of health must resign the police pathologist must resign oyo bamwetaaga oyo police pathologist oyo mumwerabire abefege bamujimba dda ali kukaseka nnyo kati bano obuzibu bwabwe abakuba Museveni babadde baagala Museveni abajjeko huuku abasonyiwa omusango kakati ate bo basiru if Museveni knows if Museveni has a MK project as you arrange in your meetings nti Museveni has directed nobody else should be promoted except MK era bagambye don't Museveni get this sort Mirundi Museveni namugamba no don't sort Mirundi out Mirundi is an outfit of boss Museveni and MK oyo mumuveeko bebamuwa amaanyi era bagambye nti etteeka lino president abadde kyagala lijje mu parliament why nti Museveni tayagala bampe ssente nti ye Museveni ablokinze all avenues of money ye yabazi azimpe kubaze yasooka okumpa mukoddomi we yazikwata lwaboko yagamba mbu you should come and kneel me if you are a former gate man nanga mwe former newspaper vendor we are all arrogant privileged money nanga you marry the daughter of the next president toyinza kunjoga lwabo kakati mbagamba mu Uganda mumulabi nnyo nako omusajja we MTN yakunganya sente n'azibba kati babaleetedde kawala mulinge kana Kenya kawala kebali oli yadduse ne sente zaffe MTN n'afloatinga shares babaleetedde kawala mulinge miss mulinge
kebabaleetedde kavudde Kenya naye ng'oli yabafeze nadduka naye eggwanga lino lirabye era abasajja kyakulya mu buli olina amagezi yali omugezi yalya ebyomusiru omugezi yalya kati oyo yadduse MTN yadduse yakwata obulangolango n'abo abagwagwa bano bagundi bakwata sente z'abantu bano baleewo ekibirango weyabwe yayuleeba ekibirango when this man was stealing our money how can he fix his shares n'azitunda n'adduka nga talina ku stock exchange yadduse kati sente zafudde wano zagenze kukola batuleetedde bakabona kalinga empafu kakati kagenda agaba birango gasame I'm not a part of you. I know one day. I was saying somebody. You were young. Ronald. Protect yourself. Toyingira mu bino by'opposition byaki. You were young. Ensi tejja kukoma lunaku na lumu kwagala bali upright. Kituufu. Tetujja kube everybody is ready to me. Yeah. Why? I'm credible. Nalimera ku bantu. Myaka 10 mwenye naye kakati bye nabagamba sibye muliko yes nti mutta abantu mugonde kati nkugamba nti Museveni gwe bazanyirako namuwandiikako nakugamba nti Museveni yayimirira watya mu magezi ge Museveni songo points nabagamba nti Museveni is always underestimated by his opponents. Okay. Museveni yagamba Museveni was strongly protesting in the 1980 presidential elections and threatening to go to the bush thereafter. Dr. Obote and his colonies were laughing at him. Obote reacted that if Museveni there went to the bush, he would be followed there and left there dead. 5 years later, it was Obote who escaped from Uganda disguised as luggage in a cupboard. Museveni is always underestimated by his opponent. Okay. Museveni was the snakes. Ebyo byonna bimbaddemu kale okufungula ndiga bwa monitor ne batoto black out abadde ajjayo snakes. Museveni was the snakes out of their holes. Okay. He detects enemies from far bali mu UNATU abamanyi. Abamanyi ate temuliddayo kwediima n'abaloko government atenga bye bano kitegeza bano wakubye bano bawedde tewekyolejjeyo omukalabi sejjembe yazikubye akubye bano n'abamala bagenze obwayinatu bwagenda ng'embwa eyina omukira oguli guti bwakomyewo bugizinze mu magulu obwayinatu bannange tukyateesa mwe muveeko if the teachers want peace talks with the government these arrogant fellows with their allies in the monitor and other media outlets should leave. Why are you there? You are failed. Resign and go. So that you bring a new team that can talk to government without arrogance. Chagua yuyo. Chagua wajinga. Baticha bapeye bagoba obusajja buno. Babwodikinge. Babuze sente zabwe gyeziri. All of the money Museveni has. Why is it that Museveni has never raised an issue of separating the teachers? The issue is with those leaders. Sente babadde bazijja mu education zigende zikirialinga omusango gwe Hague kubanga omusango gwe Hague gwabajjirira nti without clearing the Hague case tebasobola kwesimba ku president. But even now once your name was listed as an investigation by Hague over killing people 4,500 Ugandans, you are dead. Toliddamu kwesimba ku byabufuzi bya Uganda. Yes. Sente nyingi zebabbye mu gavumenti nti n'abakoba ayina okugoba omulema obuwumbi 10 n'abakoba ziri luddawa aziyina n'abakoba ayina obuwumbi 10 n'abakoba yino alwejjende kabamulaba uli mwavu n'abakoba mwavu mbwe yakukyalo ekuŋŋanyiza bano fundraising gundi okufuna sente ezibagula Hague too late. Anybody whose name has appeared in the Hague allegations, his political career. Alimane newunyiza. Eno meeting ewedde yabaddemu n'omukazi. Naye sijja kwogera naye muzeeyi ajja kutegeera. Mukazi gwe yabadde mu meeting eweddeyo. Gwe eyagibaddemu. Ne mugamba nti mukole strategy empya. Temuyinza kukkiriza afende muhoozi. Temusobola. Wakirimu iwa abantu mu luguudo. Even the amme mujja gitabula mukazi gwe wabaddemu
there was a woman in attendance. Ate video njina. Si byebibakwata. Okay. Kakati nkugamba nti ekirala Museveni kwakubira abantu. Tukita reverse psychology. Okay. Yeriwo ekyo. Museveni ayina kye tuyita reverse psychology. Reverse psychology kitegeeza Museveni is underestimated by one. Kakati reverse psychology tukiina Museveni is a master of reverse psychology. Nakiwandiika wano. Okay. Reverse psychology simply means the duping of your political opponents into unconsciousness, doing what affects their political interests. Take for example, kati bano babadde tebamanyi tiyabaluwalinga n'abaloko government. I told you even other DCs we are mobilizing teachers not to go to school. You think ye tabamanyi bala disab local government tamanyi bagibaddemu. Kakati ye yambisizaki Museveni throws a corpus abasezi ne bajjanga bazina kati kino abakigendeddemu bayitirivu nnyo akuwa omugwane wetugawe akanyuga omulambe ebweru ne muvaayo mwenna Otafiire yanyumiza bayagala Otafiire mukwano gwo nnyo and I've never seen a honest man like Otafiire. Otafiire yaŋŋamba nti nkubuulye mutani wa Mirundi nti ngize mu kyogamu nendaba sente eziri mu kyogamu nendaba endusu nga ziwandagala bwezi. I'm not going back again. Otafiire this is a trap. Siddayo. I've seen a lot of money in the Chogam organizing committee. I'm not going to go back. This is a trap. Nangezesa nanganti trap yono namungezesa ina nangambekyo nziru say it was only Otafiire of all the ministers who sent there his junior Hope message yete yalinyayo yagamba nti mutani wa Mirundi sente zenda mutego guno nebo Kenya yasibirawo kuteesa yalemera ku ddooko wali naye yatuukawo olutalo ne lubeera wano ne babona abana nembabazi naye nekyamukwata but this man, do you know somebody to run away from a naked woman? A beautiful naked woman. Mukazi omulungi ennyo nakuyita mu bedroom ye nga nasubika naked nodduka. This is what Otafiire did. Otafiire told me what I've seen there. I have seen people salivating endusu ziwandagala buwandagala nga bawanka bonna. I'm not going to go back. I'm tired of Mirundi. I'm not going to go back. He's the only minister. As the ministers we are fighting to sit on this Chogam organizing committee. Otafiire ran away. Yechiduka buddusi. Why? Otafiire is an expert on their politics. Oh, okay. Amanyi Museveni. Amanyi nti kino nayo kireeta kino. Kigongo omulabawa. Hawabula tewali. Omulaba commenting. Very silent. Very silent. Why? Musajja wa bamumanyi. Bamanyi nti ono kasala kola kino abategeeza wa. Nti yes. Kubanga bano kibatabala. Once Museveni nabagamba. Once you see Museveni picking candidate papers, presidential papers, has already won. Gasoma ngagenza okujja empapula. Yes. Nembaga nti enkima teyasoma mathematics. Naye okubuuka ku ttabi okukwata ku ddala tegwa. Kituufu. Enkima because of its experience. Ango zonna ez'okuyitamu okugenda ku ttabi ezina mu bwongo. Ku ttabi okudda ku liri. Tewali nkima eyabikira mu kkubo. Tewali. Teri ekuba miss. Tewali. Because of experience. When you see Museveni picking presidential nomination papers has already won. Why? Because as risked his future and the past. Oh. Once Museveni is defeated in an election, he will get a humbled man. People remember the last incident, not the earlier one. Why is it that the guest of honors speak last? People remember the last event. People remember the first one. Nti bobuuza ani yatwala World Cup bamumanyi. Second run-up bamumanyi. Do people remember? People remember the first one, not the second one. Kituufu. Run-up tebamujjukira. People remember the last speaker, not the earlier ones. This is why kati Museveni bw'olabye JM popular. Kati when Museveni comes up,
and makes a position without an escape route akuwangudde somesa yabagamba badde bakole anti balina okuddayo kubanga natunuli abavuka b'Emakerere Museveni we yali akajja waliwo riots nyingi ny'Emakerere bamma waabwe baali beediimi n'abayita ku concessions n'ayogera nabo ne bamugamba nti your excellency can you put what the concessions have given us in writing yabaga nti kankomewo baba bakyali mu State House ne bawulira announcement nti university agiggadde do you know what it means to tell the president to put his concessions in writing? You are saying he's not reliable. Yes. Can you bring a witness? Can you bring a guarantor to you? To the president, the president. Era Abuma Yanja we yawelemera obwa president. Abuma Yanja yagenda mu Algeria wa Butafirika. Namuga nti nkusomyeko oli musajja mugezi naye oli mwana muto. Kuba Abuma Yanja bamugoba mu government. Bamugoba mu Makerere. Governor namwewera sente school fees ezize. The governor paid for his school fees. Agende mu Oxford. Nga bamugobye Makerere. Ti obwongo buno tuyinza bufirwa. Nga nemmengo temuwadde scholarship. Era Mayanja Abu Mayanja avumanga nnyo Mengo. Yagendayo oluvannyuma. Yabafuma Kamala. It was a comfort to Mengo. Kati Abu Mayanja Butafirika n'amubuuza oli mwana muto naye olina amagezi. Can you bring it to me an old man to guarantee sente zenkuwadde? Amaya bwe yajja yalaba Jolejo ekiwanuka jjajja wono kiwanuka oyo nno naye akubiddwa n'express egendeddemu bannange mutuyamba aba express traditional ningattako naani neya Mulindu ninziriwo express traditional nagenda okugendayo batwalire ne sente namboze nabuukira n'obubadi bwe nabubadi namboze ye nabubadi n'abagamba mbu Museveni amuwadde sente awambe express Nasuli yagiwera mu 78 I know the tradition gundi n'agiwamba Sebirumbi yagiwambako tumuyita Sergeant Ddo express bagituumako 5 anti bagikubetta ne drawing bagikubenya bagituuma 5 express naye nga nze kyenjagalako eki kukuba mayinja mwalimu express ebbibwa okujjako eno eyakiwanuka efirimbi ya Mancholo waliwo leefu nga bamuyita Kapalaga yali musajja leefu naye nga mumpi nnyo Kapalaga bwe yalyanga sente za KCC oba eza Villa ng'abayita ng'ayita omuzanyi bwawanika kaadi gwe bw'obanga teweesudde mu penalty nze n'agijawa penalty ya mu sente naziridde n'agizaayo kati nga bali mu balowooza nti abadamu Kapalaga yawa penalty against express enfu ne bamulumba ewe ne bakwata mukazi we ne bakwata abaana ne babbayo ebintu bye byonna aba express Kapalaga abaavu ati nono omusajja gwe bayo ekyegundi omusajja gwe bayo ekya acid gwe bawayiriza Kasujja owagundi owa Nandawula si bwe twakubanga amayinja mu gundi mu kisaawe naye nga musajja akola mu justice naye nga tukuba amayinja baleefu kakati Kapalaga atuwa penalty enfu Kapalaga abaana bagendayo wa Kapalaga ne bakwata mukazi we ne bakwata bawala be ne babba radio cassette bazaali mwezi ne bajja nayo mu kisaawe Kapalaga abaafuuwa omupiira omulala baga Kapalaga agamadala bagatyako abantu bameka n'otula mu Express ng'oli wa Villa n'otula mu Express Villa neteeba golo n'obuuka oli mufu anti bagenda bakanyuka kutuuka eno wansi ng'oli mufu Express nga bagibba Nasuli yagiwera mu 78 Nasuli yagiwera neddawa naye kati ono agitidde eddala engeri gyebamubye mu judiciary bamubabuli wamu Kiwanuka agenda ne ttiimu yawe Kiwanuka muleka awujje Kiwanuka yawunye nze mbabuulira Kiwanuka yawunye era kyovulaba nti kati changes abalamuzi basala emisango emituufu Kiwanuka yawunye ayingidde ne munne nga bayingidde okutabula judiciary bakubira abalamuzi amasimu
ne baleetayo Mukasa Mululi Kiwanuka tuvire ku express yawunye Kiwanuka kati nozidda yivu under the Zimbabwe asoma gundi political dynamics eziri mu ggwanga kati Kiwanuka style ya diminishes tekyaliwo. So this in summary is what explains the following. You can see, but we shall settle down. Okay. Nti bano Museveni is fighting a formidable force. Yeah. Na each upper hand jabayina eri each. Ti one organic case yabasiba. Or they would be trouble causers to our bond yabasiba. But indicted. Bringing this law helps us to legalize the business. Yeah. But a law is not retrogressive. And ate batwepankirako we can even bring a law in the parliament buli yakolako gwannagomola oba kuweeva eriko investigated era babafuddemu. The best they can do, instead of blackmailing Museveni, they would need to reform Muhoozi and Museveni. Why Muhoozi? And they mu byobufuzi tukugamba if you want to defeat your enemies, when your political enemies are begging for your political blood or future, bagamba nze mbafiriza future, no, it's not me. You did not think about your future. Muva mu family enjavu mufunye ku ssente ne muzimba n'ebizimbe mwabatabuliddwa kye mulya ekyali kibattisa abantu muoganize kyali ki kituufu wajja onuka oluwumu oli deputy disi n'ojja ng'onuka oluwumu n'ofuna n'ebizimbe mu Kampala lwaki otta abantu ensonga eyo nkulu. Yes, what had you lost? What were you missing? Yali agoba ki? Omwana wange ne bamukwata nga bba mulumu mukuba essasi kubanga ewakemmere ewakemmere gyeri ekitegeeza gwe tuli wange kituufu. Yatandika yaba provoking into battle ng'ebula emyaka eki and they cannot now shake his government. Kati agenda alookinga loopholes mwe badde bajja ssente wabula abakoleddeyo concession ne baleeta ebbiiru kubanga this for them they think this bill if passed we will say yes we did a mistake twatta abantu naye we did it earlier illegally illicitly but eventually the government did it, but your law is not retrogressive. Yes. Did you do it illegally? In the first place yes, warigambye nti gundi twabikolanga but according to professionalism. What now we need ngabo diro omuwala n'omujje ewaka nga tomubyeyo bubbi nembeera mu bufumbo and you go back and legalize the marriage. Yes. Naye bw'oba wamubba mu ssomero bakwata kakati biiru eno teyamba bano much as I hear them basing this bill. Once this bill is passed it doesn't help you. Why? What you committed was murder. Mwattanga bantu. But if you say it in absence of a law, we did this professionally. Now what we need is the professional rearrangement. Then you have a point. But grabbing people, killing innocent women we are going to deliver, killing people. In fact, let me tell you, if I was as bad as them celebrities, I know all of the coffee, the graves is empty. Abantu abafiira mu COVID manyi nti eyo coffin mugisime temuli muntu neyimu nembadde semisindi wano. You don't give me money and see what I want from you. Sitaki kazi ya serikali, sitaki kazi gani mimi sitaki. Sitaki waizi na nani, waizi wa nani. Mimi siwezi, sitaki kazi. Mimi nataka pesa peke yake. Njagala kudda waffe kwekolera nave waffe naye n'obugagga bwe nayingira nabo mu State House navayo babuuzijeeko ne bankuba ne bannyonoona kabasenga nekkulubya emyezi ena. I want money. Sitaki kazi ya serikali. Don't talk about me about jobs. Even if you give me a ministerial job I don't take it. I want sitaki me nataka pesa peke yake. Nange ngende waffe nkole. Kulwakadde nsaba okkirize twogere ku nsonga ya middle income status. Etandise okuba nti ekubaganya abantu Empawa. World Bank egamba tunatuukawo. Pesa kyerugamba tutuuse middle income status. Let me tell you.
these ones tebamanyi bye boogera bw'oba wasoma propaganda what a president talks to his citizens is not challenged. Yes. What is important is what the president says in a foreign to a foreign audience. Okay. Two, who was going to invest here? Because we have reached the middle income status. Who is not going to come? Argument. These are idiots in the Ministry of Statistics. Boss. These are idiots. What is important is the conducive. When you want to attract investors, you talk about the middle class issue. No. Money can be made in poor countries. Yes. Take for example, when America went to Afghanistan, they have been there for 20 years. Do you know that as the Americans fight marijuana in Latin America, their plantations, age plantations of marijuana in Afghanistan? Yes. The Afghanese told them, unless you give us an alternative as a source of income, yes. A city yetaka kubeera mu ebyo. A businessman, some people get money in troubled countries. Why is everybody running to Congo? Congo eri mu middle income. Neno olabakayo n'olaba omusajja alina vodo omusajja kasayija nabali be yateeka mu bosi vodo economics. Why do you argue with these people? How do you explain? Me should feel it. Toyogera ku kyalo nti oli mugagga. The villagers will see that this man akati ffe yatuvaamu azimbye ekikwera omwana avuga mukazi we avuga ate mwekibakola obubimu bakolonies mu living artificial life kakati kitegeeza myai cannot argue nti omusajja tulina kyetuyita elasticity of demand. Yes. Nti emmotoka za State House, somebody was telling me nti aba State House abasinga obungi emmotoka za State House baziparkinga dda tebasobola kugula amafuta tebagamanyidde gweguli eyange ne bwegatuuka ku mitwalo 5 lita otambula tuyita consumer surplus ti am willing even to buy at 50,000 wange emmotoka sigigulangako ng'enywa mazzi y'amafuta negigula enywa ekituufu kati yefudde bwefuzi weyingira mu kirasi gyotamanyi etaliiyo bwewayingira mu kirasi etaliiyo ekyo voka aba amafuta nabaana abamanyira obagulira obugulizi mi namanyira ogakolaki when I talk to friends era lumukwano gwange ejjo namugamba nti nange manye ebbeeyi y'amafuta erinnya nti naye njagala lita 50 bw'oba onkontributingirako emitwalo 10 zino nzikuweereze tompa zonna no yes tompa zonna kakati issue is nti waliwo eyalekayo okuvuga emmotoka ng'amafuta gali ku 10 nabaga nti nze wenakulira nga kiro y'ennyama amini yagiteeka ku siringi 4.5 kiro y'ennyama yagulanga siringi 4.5 nga ne mu bukya bagiwandiiseemu naye ng'abantu balya ennyama ku Christmas omuceere baguyitanga mupunga nga ffe ku Christmas tumala kulya mmere ne balyoka babawa ku kaceere kati guli everywhere omuceere guli wamu weeguli guli everywhere nabaga nti bw'oyogera ti middle class has widened I can accept as opposed to middle income. Middle class is reflected where? Middle class byawukana. Yes, the middle class nti abantu bangi bagulanga passe wakaba begololere kati buli gwolaba omusanga amasuuti agajjawa gava dobbi bajjajja ffe be batusalanga enviiri katulagawa tugenda mu saloon nze enviiri ezange bwe luzisala twesaliranga enjala katuwaliwo ezange oluzisala nga baziteeka mu kaveera nga ngenda nazo batukoze batugamba akanyonyi bakazitwala ogw'eddalo omuntu ayeze okukola ezange bazisala nkutamye bwenti mu kaveera enviiri zange era nasalyanga mu balokole nga baziremera kati neŋŋenda ewalala ŋŋenda nazo
balokole bali mikwano gyange bali baziremera nga baziremera mu bya sita nemba jjako ddiiro ezange ngenda nazo kubanga okyajjange yakugateekanga mu kigogo bwakanyonyi bwe kazitwala ogw'eddalu oba omuntu bwazikulogerako ezange basala ndi mukaveera bweti kakati today who doesn't want bottled water buli omu gayagala kati gundi yiga yali vice president w'ekibiina ekigatta bameeya mu nsi yonna nga ye chairman w'abameeya mu Africa ennaku ezi zatonya mu Kampala what happened yiga bamujjako ne balonda Sebagala lwaki kolera enkuba etonye kolera bannange temulya binyogogo obutunda buki naye kasita mugisa yaleeta amazzi ga water problem neggwa omusajja yajja wano okukola Lwenzori military water bottled water yagisanga emu mu gundi mu Sheraton naye kaakati ne bakola Lwenzori amazzi agamanyi obungi bamanyi nogakuba empiso wansi ate ago tegalina tteeka agasiba but kolera is no longer nabagamba nti okugoba batembeeyi mu Kampala naki ekikulu ekya Kampala kyali kintu ekigabe eki omusajja w'ennabugabo kasiti bamulwanyisa paka sekamiro mundafuuli bwe mumanyi era naye kampuni yayi saba n'ebisesero bibye nkugambye n'ebisesero bibye oli kayoola talina kyataleka kati nga gwe bakuwa obuyinza bakuwa bwaki gwe nga ne kabuuyi n'ebisesero bibye yabiyoola buli wamu wonna omanyi bw'osoma psychology tukugamba mu group psychology tulina abantu abalowooza nti they have an entitlement to a country entitlement right of entitlement mumuyina kuba bapakasi muyina kuba mbwa mumuyina kuba mukimu muyina kuba fe tulina okuba ne ssente nga muli nyenye ne mujjane mukola mutya kakati group psychology ogisoma noga nti what type of people are these nti bo balowooza they have a belonging kuba balwana this country belongs to them therefore the rest must be servants must be a hunting dog must be slaves the rest abalala bonna buli kimu kyabwe you can find nti omwana gw'ogulidde omugaati ogugwe nga alina toosi bbiri aluma ogwa banne omugaati gulina kuba abalala bonna ye alina obbalumirako abaweeko kakati mu Kampala there was only one thing Kampala's problem was garbage collection. Yes. The reason why I can give credit koyo omusajja w'ennabugabo bwe yali tannayingirwamu nga tannayingirwamu Seruka Mama Yute nga Seruka Mama Yute tannayingira mu kampuni eyo omuwooza wa Uganda afukula buli wamu ennyama amata biki byonna omuwooza wa Uganda bwe yali tannagimuyingiramu the results are clear. Mu maaso ga Bank of Uganda mu maaso ga Bata waliwo bikaloli byabeeranga awo. Do you see kaloli? Tezikyaliwo. Eno mu Centenary Bank waliyo kaloli. Do you see kaloli? Wali mu Constitution Square unaona kaloli waliwo kaloli. Ku gundi wano opposite UBC waliwo kaloli. Do you see kaloli? No. Kaloli is a scavengers. The moment you cleared. Naye kakati kabiri kasava mu kibuga. Ogamba otya nti aba boda ogenda bawandiika. Simanyi mubeeremu bameka naye kasajja kano kafeketegwe naye kafeketegwe lwaki toyina bwongo. Let government take a broad move. You say from in 3 years or 2 years we shall not have borders. Stop where they are coming. Naye temuyinza kubba baana ate muna ebaziga byakubbanja naye kafeketegwe lwaki tebalina bwongo. Me, I can solve all of these issues. Let me tell you. A border. Tesobola kubeera na PSV. Passenger service. Is it a vehicle? A vehicle? No. Even giving it a license, you are wrong. Why? But the moment you are giving it a license, you are giving it a right to operate. A license you're legalizing and a right are different. A license has no clawback. But a right has a clawback. Yeah. A license means I'm going to operate until, because a license unless you do this. But a right has a clawback in the Constitution. So when licensing, how do you know? Two, border teberangako for passengers. Bali amasali. Era tewali passenger wakwata.
kituufu muteekako buteeke boda luulu eyina okuba nga eriko amataala n'emisana ngagaaka ate tetambulira ku right side boda bwebeeraga ng'emmotoka eziva e Kampala ate boda etambulira ku mukolo obudde e Kampala agiraba nti am facing a motorized object kubanga ettaala lyayo likola lyaka omukazi to ride on boda alina okuba mu jini agituulako kisajja omukazi atali boda omukazi these are rules tokyo yebadde sinza okubeera ne boda nyingi until recent naye bastudinga transport kakati now if you don't stop the boda where they are coming and bakyazigula ku looni kafekete gwe lwaki ate ohalasinga bano kubanga beewoze nga bagenda kukolerawa what if a boda makes a feasibility study nti ngenda kukolera mu Kampala passenger flow kati ate omugoba kafekete gwe naye babujjawa buno tebulina scientific approach to issues two Museveni sente ze bazibye nnyo we can have a program from boda to a market simple matter boda zonna musobola ozigula ne Kamunye kakati fe tulaba mu Kamunye basooka ne baleeta ezo drones nga bazitutiisa nti zikolera ku sola bekifa we bakireka bakola Kamunye ziweddemu buno original ones original zo ziweddemu kuba Japan tezikyafuluma kakati zo zeekoze sokka nti bw'oba tolina siringi miliyoni nkaaga oba 8 zigule eno mpya kakati kuwafuddemu business ng'ogita bwekiri yes kakati zene bagamba nti nga Museveni ampadde sente to buy the old vehicles zive ku luguudo ati commercial value muziwe wuguma oba mugula kasasiro what about nga zino muziguze ekyo era bannannyini nsi kati waba wazikwata ngende nfuuka omupakasi we kubanze nina idea a brave African soldier must be under a European commander wabigana toyinza kubimpitamu ebyokunjoga sijjaayo kakati you see noga nti omutembe yakola ki mu Kampala atunda essaawa akuzeemuki asuddemuki omukazi w'ekawolo atunda kasooli atuddemuki naye kisaka abaddanu ku obwolo kisaka abadde mwavu ne bamutwala kati mugezi nnyo kubanga abbye basumye tamanyina kuba tegenda bagobamu it should be you the leaders to create where the batembeyi should go mmwe nnyini abatembeyi osobola n'obbawa tulina mu Europe tuziyita boot market a man like me was many suits nsobola okukwata suit 10 n'ezireeta nenyumirira mu boot ya motoka bitandisa had done it mu evening mumuggalewo mu evening bano abasajja bajja batunda ebintu byawe mu evening kakati yona agula ebintu obanga people can wait mu villages omuntu n'alinda mu village nti ekikanda kyenkejje ndikigula ku Lwakusatu olujja ekampungu these people the log people batoka nnyiramu would come and provide them with security as agasite kansa agatakuta era agatakuta kajja kujja gabawambe gabalyeko sente agatakuta ate bagamala obbabba ne bajja ewange bakubi kibooko bagababba buli gwolaba akola mu Kampala omwo illegally ayina sente gyazitwala mu state council yes bali bayingidde sente zange zino esente empya nkulwaza enjovu zikozeemuki kasajja nkaziyingiridde kasajja kayingiridde sente zange nanje kulwaza enjovu kasajja gwe wali ojja kutambula sente zikoze eki era zirina kuba zaako mmwe bandi when you have this arrogance, psychological arrogance of belonging, psychological arrogance of entitlement, the moment come we know kuba sente. Why do you believe yabalaba nabayina kubambwazamu? So these things are easily ndikakati bali mu luguudo semanyi oirolo oluguudo lwa oiro lwabaddemu sente nyingi. Before you talk about oirolo, how did you end with the speaker and deputy speaker's vehicles? Abamonita olwakubere babayita ne babawa sente nabaga nti omusajja mugagga alimbaali ye yabawera sente era gundi emmotoka ezo zajjira mu kampuni ya Kampala Modernity. I know it.
musajja ali mbali wa hoteli yazireta ezimotoka ate enkadde naye bukasaba wakuba ne bakuba kakati nze olw'okuba Amongi waliwo eyamutwala amukozesa yamugamba ye yali alowooza mbu Amongi yampa ssente Kadaga ampa ssente ani ampa ssente essabu lyange lyerimpa ssente likwateko bukyojooga mulenzi gwe genda olyokye lagira balyokye bakusuula eddala olye kasasi anti amunyabunya buli wamu buli ajabulira ampadde ssente buli jabulira likwateko bakulage bukyojooga gye liri ewaffe lwensinga tumaye oli w'amaanyi tumaye aba special forces bali kumeko omuliro naawe bakukumeko wano ejjogo lyolina mu mutwe omwo bali kujjemu okomenga okujooganga abantu nga tusiibula nga tugenda njala tumalira ensonga eno waliwo tukiyukira nti omusinga n'abakuumi babamu bakwatibwa tajiweza emyaka mpaga nga bali mu nkonyo naye abakuumi abo kyanga bakwatibwa kwakafaaka abantu kati babuze 11 olumulala yafudde gwe yitibwa Samusangira yafudde mu komera naye nga baga yafudde natural causes naye abantu bano bamaze emyaka 6 without trial they watch tetambula wait the way you know it the way you know because mystery is everywhere these things will be sorted out very soon yes but it is you should learn nti bakifamu osema kifa mutima bani baba incitinga but the inciters are around yes okay nti kingamba abaana bange every day bali kichalinga nti why you kakati tulabe ekifaananyi kino kye baakubye ekyemisinde kikadde kyekiri everywhere kikadde is an audition kikadde kubanga bagenda bawunyawunya naye tubuuza kabusenga aliwa Ssaabasajja Kabaka amuwadde obwami nedda nakati genda yo kasajja gwe kakuba abaganda ne kabamala mu gavumenti oba oli musajja kabusenga ki gendako emmengo ku mukolo gwa Buganda olaba mutayimbwa mu mutwe kulu yagendayo yes gendayo nakalema ebintu byakitaka babitunde olabe wooliyitira ngodduka so you see these people they use you why where because for me I'm an arrogant man I know my commercial value a highly intelligent man I'm not I don't fight proxy wars kati nze nwanire mugozejo nabadde masindi why my own initiative has never seen me abana bange bambuuza ne mukozi takuwadde ne kitaawe takuwadde obabeererawo nedda mmanya nti abakuba mukozi nange be bankuba ekitegeeza nyinza okufuna a better life alla ayinza okubanga nange mwakuyisiriza okuba tufuna kalembeekerezo kubanga abamukuba be bamu nange be bankuba mu State House alla bwabampa nenfunayo gwe bakubye nenfuna gwe bakubye nange nembamba alla namba mpeera wembambala alla nabampa nange nembafundiza wembafundiriza era mukozi ne bamugamba ntagenda kwesimbawo nga tudduka luno tutalo lwa fitizi nga muddoga muda side waliwo akakundi akali mu State House amumu akagala okufuga eggwanga lye kakabakooto kasi tutegeera nti waliwo omukooto gwe baleese lutalo lwa fitizi Besi yatusanga ku lugi jambo sa besi tulaba ku mukooto ngaliwo omukoota ze mu kabinja ako besi yajja tukobera ku mulyango nenga mwetutte olulaba ku fesi y'omukooto akakabinja tukamanyi katujonyesa mu State House tetuyinza kakkiriza kukwata power kati tukalaba nga tutema luno lutalo lwa fitizi tulwana fitizi olutalo fitizi terubeera mu logiki lwa fitizi tetuyinza kukkiriza kabinja katujoga mu State House abo nabo akato bajja kudda bakakyama bajogebwa mu State House fenna twegatte ku lutalo